wabula mu mawulire gassanyu ntuusa amawulire ag'essanyu ku buli muntu yenna eyatuweereza ekivumo kyonna nga mukakasa nti ekivumo kye kyatuuka era kyatutuukako bulungi. Ekyo nno kiyambe hatta la yahzuna ahadun alla wasalana shatmahu. Omuntu yenna aleme kunakuwala nti oba oli awo yavuma ekivumo kye ne kitatuuka gye yali akisindika. Fahani allakum, mukkirize emboozi eyo ze buli omu mu ttuluba lyo nkutuuseeko amawulire agasanyusa ti buli yenna eyatuweereza ekivumo bw'oba wakisindisa eno kyatuuse bukolokkolo mu bulambalamba. Mawulire si gasanyu ago. Waleme kubeera yalowooza ti oba tabiwulira. Nammwe abaana banammwe mukakase bulungi nti mbikola ntya era mbikola ntya era mbiraba bulungi. Kale nno ago mawulire gassanyu bishara, mawulire gantuuseeko ebivumo byonna byatuuse. Namba 2, bannanyini bivumo nubashirukum kadhalik, twagala okwongera okubatuusaako n'okubaweereza naffe amawulire nga gassanyu. Annahu in kana dhalika min kaunina ankarna ala alkafirin, bwe bibanga ebivumo byammwe mwabisindise gye tuli olw'okubanga mwensonga kwe byasibuse kubeera nga twatamiddwa ne tubalaga nti si kituufu kikyamu abantu abatali basiraamu. Dukhuluhum fi sufufi almuslimina fi salatihim, okuyingira kwabwe mu nnyiriri z'abasiraamu nga basaala. Bwe bibanga ebyo bye twalabye bye mwasindise bye tukakasa nti byatutuuseeko nga mwabisindikidde ku nsibuko eyo olw'okubalaga kwaffe nti atali musiraamu tasaala era tayimirira era teyeetaba n'abasiraamu mu kusinza kwabwe okuyitibwa okweswala, bwe banga yebadde ensibuko y'ebivumo byammwe, olwaki nga bali ku mbeera eyo ala kufurihim, nga bali ku butakkiriza bwabwe Allah buyita obukafiiri bwabwe. Wa bayanun, ng'era ekyo kyavudde kunnyonnyola bi anna dhalika la yajuuzu, nti ekyo tekikkirizibwa, la lahum, ku bo tebakkirizibwa kuyimirira mu nnyiriri za swala na kusaala. Wala lilmuslimina ibahatu dhalik, era nga tekikoma ku bo okubeera nga tebakkirizibwa, wabula kigenda ne kummwe abasiraamu okubeera nga temukkirizibwa kukikkiriza. Era y'ensonga lwaki mmwe be nagamba nti abasiraamu mujje abatali basiraamu mu swala, kubanga temukkirizibwa kukola ekyo. Fanahnu radina bidhalik, bwe mbanga mutuvumira ekyo mbakakasa mu mutima ogwa Sseruganda nti ndi mumativu nnyo nakyo. La rida, obusiimu bwonna. Wa nas'alu Allaha an yuthabbitana ala alhaq, nga bwe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku bituufu. Wa inkari almunkar, atunyweze n'okutamwa n'okulaga ebitali bituufu mu basiraamu nti si bituufu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bwe kibanga yensibuko ya message ze muweereza, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akinywerezeeko n'abakiriko. Tunywerere ku bituufu nga tubitegedde,
tubitamu ebitali bituufu nga tubitegedde ate tuleme kukoma kubitamwa wabula tubirage n'abantu nti tebikkirizibwa era bitamwa mu busiraamu. wayajalana mimman ya'muru bilmaruf, era ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu abo abalagira ebyo Allah byakkiriza. wayanha anil munkar, Allah musaba tuteeke mu abo abayimirirawo ne baziiza ne bagaana ne balambikira abantu ne babanyonnyola ebitali bituufu. Kukusiima n'okwagala kwayagala n'okutamwa kwoyo yenna atamwa kaina man kana kabeeraani